tusasula esene ze baagala naye okusinziira ku mbeera eriwo ekibuga kyonna nga wolaba kasasiro nga wolaba wonna eno oluguudo luno oluguudo eri eneena buli wolaba nsowera tugamba ati ate esene ze tusasula ziraga. Bwe batyo abasuubuzi abakolera mu katale ka Jinja Central Market bwe bali mu kwemulugunya olwa kasasiro ajjudde mu katale ako bagamba ebbanga erimaze nga kasasiro ono tayoolwa kibatadde mu mbeera enzibu anti ekivundu kibagobedde bakasitoma. Ekyafuna abalambuuzi abantu bali kulwala abantu bajja kufuna ebirwadde ebitawuka Jinja eno yonna Jinja yali kasasiro wano nesayidi eri Kakiro nayo wajjira kasasiro. So simanyi meya omulimu gwo gwerabidde bwebaba ne bakugana kulonda wakyawo ekibuga wakirekera Nagaya gy'asereza ekibuga. Kati olw'embeera eno bangi ku basuubuzi baagala kudduka mu katale kano banoonye ebifo ebirala we bayinza okukolera. Ebino ebyokulya ebyokulya ebisinga obungi kasita bivundu omanyi ekivundu ekivaamu kibi nnyo bakasitoma bajja tuddukako tusebo sitekla tuyambe tureeze abantu babayibwa kasasiro. Akatale kano kalimu ebitundu bisatu okuli watundibwa ebintu ng'ebyokulya, enva endiirwa, engoye n'ebirala nga bino byonna biva mu kasasiro. Kitaawe nga tulina obuzibu nti obudde buno obw'enkuba kasasiro mungi mu katale wano olwawo ne mu dipaatimenti y'engoye eyo abantu basalaasala ebintu ebifiika ku ngoye kale ne tuba nga tulina gabbeji mungi nnyo mu katale muno abanga takolekitingiddwa mu biseera aba aleeta obukyafu mu katale. Okusinziira ku bakuŋŋaanya kasasiro ono buli lunaku bakuŋŋaanya entuumo wakati wa ttaani 3.5 n'4 kyokka mu kiseera kino nje bamuyiwa wajjula ate nga Jinja City Council ekyalemereddwa okubawa ekiddako. Kanso egamba obuzibu buvudde ku butaba na nsimbi. Akati saawa eno tutegeezeddwa nti Jinja City Council yalemereddwa okutwala greda okiriyalinga ekkubo ono atwala kasasiro talina waayita kutuuka waina kumuyiwa. So nkubiza Jinja City Council nti mukiseera nga bino ekirombe gezeko kibanga ekigenda mu kiseera tutera okutuuka mu nsoni y'enkuba ng'ekirombe kisembe kasiro gyakisese ate saawa kati kijjudde tawuni nkyafu amakubo gajjudde kasasiro amayumba agali mu kasasiro kinavamu endwadde okuba nga zirumba abantu. Naye kati twafunamu obuzibu nti n'ebyuma byennyini tetulina bimala ebisinga tugira ne tugenda ne tubyewola. Wabula kansa esuubiza nga bwegenda okukola ku nsonga yaabwe mu nnaku 2 zokka. Twamaze okufuna logistics okwasembulinga buli kimu kyetaagisa era wenjogerera omulimu gugenda kutandika olwaleero. Ate Mityana abakulembeze ba munisipaali balaalise nga bwe bagenda okukola ekikwekweto ku bantu abasaasaanya kasasiro mu kibuga. Kigambibwa nti kati abantu balabiriza bulabiriza naddala obudde obw'ekiro olwo ne bayiwa kasasiro wonna we basanze. Kasasiro ono ava mu bitundu bya wano mu bikomera. Waliwo n'abalina butukutuku bamuleeta olumu nabasangiriza wano nga kaputukutuku kasimbyawo batoolako bajjako kawungeezi bajjako bamuleeta bamuggjako. Tulina amazzi g'ebyennyanja bagayiwa gonna ne gakulukuta wano gawunya okufa n'okuwona. Operation eno ey'okuyonja Mityana tetugenda kuttira bantu ku maaso twagala ekibuga ekiyonje. Buli munnamityana alina edduuka, buli munnamityana alina wasula tukusuubira okubanga erina dustbin mosa ebintu. Era ndabula abo bonna oba oyo yenna anaakwatibwa oba anenyigira mu kikolobero mu kikolwa ekyokusaasaanya kasasiro nti agenda kuvunaanyizibwa agenda kutwalibwa mu mbuga z'amateeka. Kasasiro omungi ali mu bantu naye yeraliikiriza abeeno Lukyamuzi Bazzeketta meeya w'Ettamu ategeezezza nga bw'aliko enteekateeka gy'amaze okubaga okulwanyisa ekizibu kino wabula nga kati yeetaaga abatuuze bakwatire wamu okulaba ng'ekola. Njagala kukubira bannange ababoodabooda okusingira ddala era ajja kubeeyambisa nnyo okulaba nti batera nnyo okulaba abo abasubula kasasiro babatukwatire abo tubakozeseeko obaolyawo olukola ey'amateeka babeere nti okusulasula kasasiro okuzibikira n'ofulejje tukulwanyisa kubeere nga kutono ddala. Kasasiro akyali kizibu kinene mu bibuga ebisinga obungi kale nga walina okubaawo enkola ennuŋŋamu ono okuyoolebwa.